tambula ntya ng'ensimbi zikendedde oba zikeeye, ntambula ntya kaakano okusobola okugenda mu maaso. Kozesa bulungi ekyo ky'olina, ekyo twakitunuulira. Ekyo ekitono ky'olinawo leero kinoonyeza okumanya n'okutegeera ngeri ki gy'osobola okukikozesaamu obulungi kisigale nga kikutambuza. Ekyokubiri, gezaako okubeera mu bulamu bw'osobola. Tokola kusanyusa, tokola kulaga, beera mu bulamu bw'osobola. Ekyokusatu, ebintu ebimu ebitakuzimba biveemu. Ebintu ebimu ebitalina kye bikugattako biveemu. Tekirina makulu kubeera na buguruupu 10 mu kiseera kino. Oyinza okulondamu ez'entono ez'omulamwa n'osigalamu ezo. Enteekateeka ennene z'obadde olina kwatiriramuuko osobole okukuuma zino z'olina ensimbi olwaleero. Amaanyi kati twatuukako mu kiseera omwaka ogwo gwonna okuva mu mwezi ng'ogwokutaano okutuusa lwe tumaliddeko nga ne bw'oba olina property olumu togijjaamu ekyo ky'olowooza, naye ng'ate omuntu alinawo ku nsimbi enkalu mu biseera ebyo yafuniramu. Tetujja kugaa nti bya bwereere kubanga ensimbi z'aba yazikolerera n'alowooza ne zibaawo. Yafuniramu ebintu by'otosobola kufuniramu mu kiseera ekirungi, nga mu kiseera ekizibu w'osangira omuntu afunye obuzibu oba oli awo goba tokozesezza buzibu bwe, naawe ogwo gwe mukisa gwo. Najja n'akugamba wange kino ekintu kyange kimpeemu sente zino ng'ozirina. W'osalira okutuukira mu kiseera ekituufu ng'osobodde okufuna oba oli awo by'otaalifunye mu biseera ebituufu. W'ekitiibwa era w'amakulu ekyo ky'olina kaakano. Ebintu ebyo tubyefumiitirizeeko, tubirowoozeeko. Awo w'oli waawe ekitiibwa ku ssaawa zino, kubanga we wali entandikwa y'olugendo lwo era we wali ky'oyagala.